nti omusajja we asobola okuzina nga tagwa? Okimanyi nti omusajja we asobola okuzina akasolo ne kagwa olw'amaanyi g'ebigambo bye bikufubutukamu n'asituka n'addamu n'akuzina? Muyige okusikina bakyala ate muyige okuwaana abasajja. Bwe njogera kigambo kusikinira musajja, mulekera okubeera nga mukola ebyo ebiringa eby'omusota byokka. Ebyo byokka si bye tugenda okukola. Muyige okusikina nga muwaana ku basajja bammwe. Bebe ng'olina embola ennungi. Omusajja musikinire ng'omuwaana ate nga by'omuwaana gye biri. Teri kintu kiwa musajja confidence mu kisenge. Teri kintu kirekera musajja musolo kwereega. Teri kintu kirekera musajja kuzina nga tagwa ng'ekyo. Ng'akimanyi nti omukkiririzaamu, ng'akimanyi ne bwe kagwa talina kweraliikirira nti bannange empedde leero kagudda nzise. Naye abakazi abasinga mukozesezza akamwa kammwe bubi mu nsonga z'okwezina. Mu luzungu nandigambye you have murdered. You have murdered your man's sexualhood. Mu luzungu bwatyo bwe nakyogedde. Mu Luganda nkyogere nti ottattanya obusajja bwa bbaawo. Obuttattanya oluvaawo ng'ogamba takyankwatako. Gwe kennyini tomanyi kyakukola. Okituuka mu kunyoola ekiwato, okituuka mu kumuzina. Oli awo oleekana naye tosobola okumuzina luutu egyo n'omusammuza. Tosobola. Nange naliko bwintu sijja gamba nti nazaalibwa mamyufu naye babiyita. Naye ate bw'oba tukisobola kikola tomunenya bw'abanga naye tasobola. Ekintu kwezina kyakukwatagana, kuyambagana, kutegeera ngeri gye nsobola kukyamula musajja. Omusajja alinga muzinyi like omuzinyi dansa. Gwe bwe nabakubuuza ekibuuzo manyi obabuuza wano ekibuuzo ne mbabuuza nti gwe osobola okukeera ku makya ne weesiba ebiswanso n'oyingira eddiiro n'otandika okuzina nga tewali ayimba, tewali ngoma evuga, tewali akuba ngalo. N'ozina. Olaba kisoboka? Weetaaga biiti, weetaaga tooni, weetaaga tune, weetaaga biiti, weetaaga tune, ate weetaaga omuntu akukubira ekidongo ekinyuma. Kubanga era n'ekidongo ekitanyuma tekikuwa nzina. Ngenda ne ngamba abasajja oba abakyala ngenda ng'omaaso musana bagamba nti enzina y'omusajja yeewa omukyala ensikina. Naye ate omusajja osobola okumufuga okusinziira ku nsikinayo. N'omufuga okwezina kubeere 50-50. Nti nteekamu n'omwami n'ateekamu, nteekayo naye n'ateekayo, nteekamu amanyi naye n'ateekamu amanyi, nkyusa ekiwato naye n'akyusa ekiwato. Mulekerawo okubirekera musajja n'omutuuzaako omugugu gwonna. Bannange sikina ebiwooma, sikina ebirungi, sikinira omusajja awulire nti omwami wange bannange ali bw'ati oba mukyala wange bannange ebintu babitegeera. Naye omusajja tomusikinira. Oli awo oli very dormant, kyokka olumala ng'oleekaana. Omusajja ne bw'aba amanyi kyova olaba kibaviiriddeko abasajja bammwe okubeera selfish. Bw'atagenda mu bwenzi mbwayende afuuka nakyemalira. N'abeera nga takufaako ng'ali bibye. Maki baita okubeera nakyemalira? Kwagamba ng'akuyingira n'akuzina n'amala n'agwa wali. Nga we yatuuka. Lwaki olowooza omusajja aba yeeyisa bw'atyo? Ensonga eri emu. Omusajja ekimuleetera okubeera bw'atyo atuuka n'abeera nga gwe gwazina tomuwa vibe, tonyumisa, tolina kyokola kimuyamba kukyamuka, n'atuuka n'agamba owange. Kwegamba nga laba bintu bye bimu biri fine. Nga takyanyumirwa nsonga za kwegatta ng'ali naawe, nga takyanyumirwa byakwezina ng'ali naawe. Muyige okusanyusa abasajja bammwe. Yiga okusikina ate ebirungi ate ng'okyusa. Nina ka story ke nabadde nsomeyo ku Story Hub Luganda. Tulina channel endala eyitibwa Story Hub Luganda mu abanyumirwa emboozi z'omu kisenge. Eri wabayo kuyima kokka. Ako gaayo omwami omukulu. Omwami omukulu yagala akawala akato. Naye ng'agamba akaana kaali kasikina nga kayina ensikina nga kakyusa ensikina mu buli sitayiro. Bino bye bikyamula abasajja. Just imagine ng'omukazi wabadde omukwatako n'atandika oba oliawo ng'atandise okuyita erinnya ova ku linnya lyo ne kakuyita kwegamba ng'akyusa. Omusajja asobola okuzina. Omusajja asobola okuzina n'otya n'okutya. Naye ng'omanyi lwaki akuzina bw'atyo?
because oli kumuwoomera onyuma ebiwoomya abakazi si sukaali nze nabagamba ne bw'onaakwata muwoomya n'omusonsekayo ne bwe nagamba nti kwata mubisi gw'enjuki oguteekeyo ne bwe nagamba nti kwata kaluwoomera mbuzi oteekeyo ne bw'onaabiteekayo bw'onaaba togoberezzaako bikolwa tojja kuwooma. Omusajja akuzina n'obeera ng'ali ku mulambo ng'ekikwawula ku mulambo nti kubanga awulira ossa naye ng'ekitali ekyo talina kyawulira talina kyasobola ku differentiatinga between okussako n'ebisigadde ng'oli awo just you women you disappoint. Just imagine ng'omuntu akuzina naye nga tewali kyawulira akuzina tokaaba tamanyi oba owoomerwa oba towoomerwa ne yeebuuza ne yeerogozza natandika ogamba nesimanyi oba awoomerwa oba tawoomerwa oluvamu nga naye akimanyira ng'atandika kukonkonanga bukonkonyi liriri olumala okukonkona ng'agweri nga yeeyebakira kubanga we mutuuse kubanga bw'otyo bwe weeyisa kubanga bw'otyo bw'oli ky'oba olaba akuzina n'agwa wali ne yeebikka. Munnange omuntu agenda kuba anyumirwa. Omusajja buli bw'akuzina nga bw'okola by'olina okukola omusajja agenda kunyumirwa. Omusajja agenda kuzina ate n'ekiranga ekyo tukitadde ebbali nti kale ebyokusekena tubireke. Omusajja bw'aba akuzina n'aggwaamu amaanyi bannange si musango. Tomukulusifayinga, tomuteekako mbeera, tuteekawo amaanyi gaaki. Banaye muteekako amaanyi ye nayina omusajja n'aggwabwako emirembe amaanyi ago ge muteeka ku basajja gabaleetera okubeera nti akutya nti ne bw'aba alina akakodyo kayagala okukola atya tasobola nakkakola akutya naye ng'ate fiya eyo gwagimutaddemu gwamuleetedde okuba n'eyo fiya gy'oli omuleetedde okuba ng'akweraliikirira omuleetedde okuba ng'akutya. So please mulekeraawo okubeera n'abasajja mu kikolwa ky'omukwano n'otandika omuteekako pressure olinga amulagirira obulagiriza omusajja oba omuyambako okuzina biba bya mpolampola. Bebi nnyumirwa nnyo bw'okola bw'oti bebi awo tovaawo. Omusajja anyumirwa nnyo naye gw'obeera n'omusajja mu kikolwa ky'omukwano n'obeera ng'agamba oba oli ku ki mulimba n'agwa n'olyoka oyomba n'onjigisaamu empale nze ndi muntu mukulu era nze toddamu kunjigisaamu mpale bw'oti era bannange ne weesooza. Gwe wandiwulidde otya kyokka n'ekisinga okunkwasa obusungu abamu muyomba nga n'obukalu oli mukalu abamu muyomba nga n'obugazi oli mugazi. Wandiwulidde otya singa omusajja amala okuzina n'akutya n'agamba naye naawe toliimu nsa emmananga zinnya olimba sina kyempuliddemu obwedda azannyira munzannyire. Wandiwulidde otya? Wandiwulidde otya ng'omusajja agamba wandibadde owooma naye oli mukalu nnyo olimba ng'ate yandibadde agamba nti bebi owooma go ge mazimu owooma naye kuba amazzi gabulamu kakkoonamu katini naye weetereeza ate tekakuluma. Bebi owooma amazimu oli musufu ebintu obitegeera naye oli mugazi mukko tukwatemukko sikyakufiiringa bulungi. Ojja kuwulira nti genda otereeze nga tokakiddwa. Mubeera bulungi nsigadde nze singa Faith 356 temwerabira ku subscribinga kulikinga no commentinga. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo mweraba. Yeah.